Kirowoozo kyali ku mbeera mbeera nga yali si nnungi oluvannyuma lw'okubeera nga nfunye omusajja naye nga amaze okunzaalamu ng'ate tabiriiko nefuna ekirowoozo ekigenda ate njiyizeeko ewalala ebyaffe ebitulimu byattunzi okugeza ensigo bingi ebyomunda bye bagula eri kati gwakutunda tomanyi mukamaawo n'akutunda ssente g'omanyi bagenze kukebera bye bagenda okukebera bagenda okugyamu. Atrabo mulungi nkwaniriza nnyo ku UG Updates tuze nate okubanga tuwayamu twabasuubiza nti tujja kubanga tubatuusangako buli kimu ekiba kitambula mu ggwanga lyattu Uganda nebyo tuba tusobodde okubanga tufuna ebweru w'eggwanga. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa negatiddwako Brenda. Oyinza ogamba nti akyawunya n'ennyonyi ndi naye tugenda kubanga tuwayamu naye tulabe kikyagamba yakava ebwarabu eyo naye nga njala tuwayemu naye atubulire bitambula bitya okutwaliza wamu gyabadde bibadde bitambula bitya wano yabisanze bitambula bitya okutwaliza wamu so wali katuwayemu naye nate tulabe kikyagamba. Brenda nsanyisa okulaba njagala kusaba ombulize ku banna UG Updates abatulabe saawe. Banna UG Updates sanyusa okukola ki okubalaba okubawuliza n'okubeerako wano. Amannya bampita Brenda Nalugo. Sebo Omukutu gw'ogoberera? Omukutu ngugoberera sebo ngufollowinga nnyo. Bakadamu obalaba baliko? Mbalaba sebo. Byeboogera bituufu? Ebimu bituufu mukwano. Mulimu n'okulima? Simanyi kale buli muntu waali buli muntu waali walabira omusana neki n'enjuba n'enzikiza wekito weziri. Omanyi njagala nnyo nembuuza eyaliyo okusinziira ku bye tuzze tunyumya n'ambulira abamu batugamba nti naye oba bazannya bizannye abamu balowooza nti emboozi nti ezimu ziba nzannye buzannye nga sizannamaddala abamu bwe balowooza. Gyebiri ebintu gyebiri naye kisinziira waawe kikukasuse mu bantu ki bwe kiri ssebo. Brenda obadde owangalira mu nsi ki gy'obadde okakalabisa egigyo? Badde mpangalira mu nsi Saudi Arabia. Eyo obaddeyo bbanga ki? Mwaka gumu n'emyezi 9. Nakadda sebo. Nakadda mu mwezi ogw'e11 esebo. Mu mwaka 2021. Gambira ddala nti omwaka guno gwennyini. Brenda, ebiseera ebisinga buli lw'embeera n'abawangaliddeko ebuwarabu mbabuuza nti kiki ekyakuleetera okubanga oba ki ekyakuleetera okubanga osalawo ogambe nti kaŋŋende ebuwarabu mbeere nga nkakkalabya? Kiki ekikuviirako kubanga bangi batugamba nti olina okubanga okooye, olina okubanga weetamiddwa, olina okubanga tolina kyokola e Uganda ogenda ebweru eyo. Era bangi batugamba nti bw'oba olina kookola tetenkanyaako okusinga ogenda ebuwarabu. Gwe ki ekikuviirako n'ogamba nti kaŋŋende ebuwarabu mbeere nga nkakkalabya? Ekyanviirako okugenda ebuwarabu okugenda nkakkalabiza eyo yali mbeera yali nga si nnungi. Oluvannyuma lw'okubanga ndi ne taata w'omwana muzaddemu omwana talina buyambi bwantuusaako n'ensalawo bwe ntyo ngende ebuwarabu yiyizeeko eyo. Wano wali tolina kyokola gwenga gwe? Nali nga nina kyenkola, nali nkola mu kampuni emu gyenaviira ndyoke njiyo okugenda ebuwarabu sebo. Naye nga akasente kali tekamala? Kali tekamala nga neetaaga okugaziyaako kunfuna. So kati wetwogerere nga enfuna yagaziwa? Enfuna yagaziwa? Ebya Uganda nga bw'obimanyi. Kokolawo
kokola ke kagenda. Tulabye bakoledde ebweru eyo bangi ennaku zino erinnya lyakala kadama bakadama simanyi nawe oluwarabu olumanyi kati Ndumanyimu. kadama kitege kitonjogererako mu luwarabu interview tugikole mu luwarabu nedda mukwano omwaka mulamba n'emyezi gijo oteeka okubanga olutege oba olutegedde okubanga oba olina okufaayo olabe ng'oyogera nabo kuba tebamanyi luzungu. Wennyini muluyiga mutya kubanga nkimanyi nti abaana abasinga bafiira ddala eno nga talinamu yadde ekigambo ky'amanyi eky'oluwarabu. Mulina lessons ze mufuna muyiga mutya olulimi olwo okutandika communicating oba okwogera n'abantu abo? Embeera gy'obeeramu yekofokasinga okuyiga olulimi kubanga tojja kubeera ng'oli kasiru. Olina okuwulira ayogedde kyategeezezza ki oyige obwongo bukwate kubanga tebamanyi luzungu naawe omugamba tabitegeera kati gwe olina okuyiga. So obeeraawo olinayogera tobuuza n'ogamba waayi bw'oyogera ate nabo bannyini bakimanyi nti mugenda temulumanyi lwaki akola sayini ayogera n'akukolera sayini kati ate kati oba olina okuyiga nti ayogedde bw'ati n'akola ne sayini. Kati awo ayogera nakolera sayini gwe egamba babanga aboogera ne bakasiru kubanga gwe tolina kyogenda muddamu. Kati gwe olina okufaayo ayogedde atya akoze atya oyige osobole okwogera naye nawe omutegeeze ky'oyagala. Bwe mba ngamba nti kwoza bintu oba kusiimuula nnyumba babyogera batya mu luwarabu kwoza ebintu? Naawe onzise okyali fresh wakafaayo ndeka naawe awo tuveewo. Omusajja bamuyita batya mu luwarabu? Sikyabimanyi. Toyinza kuŋŋamba nti tobimanyi. Okay, njagala tugende kusomoozebwa ku Musange eyo. Gwe kusomoozebwa ki obaddeyo era okozeeyo? Kusomoozebwa ki kw'osanze mu bawarabu bano oyinza okwogerako? Nze okusomoozebwa sifunye nnyo kw'amaanyi wabula nti nze ng'engeri gyekyankasuka mu bakazi basatu kalawo by'omu maka awo bwe byansumbuwanga naye nga saafuna nnyo okusomoozebwa kuli awo. Otegeeza ki mu bakazi basatu? Bakazi basatu anti nga okusomoozebwa kwe nafunanga nti omusajja gy'atasuze. No, kyoyagala ogamba bannayuganda nti wali mu maka naye ng'amaka galimu abakazi basatu ng'omusajja omu naye ng'alinamu abakazi be basatu? Sebo alina mukyala mukulu namba 2 ne namba 3 nga bonna tubeera mu nnyumba egyo. Okusomoozebwa kuvaawo awo? Okusomoozebwa kwalinga nti omwami gy'ataasulanga olwo obeera ku mbiri gwo tumugenda kukkaanya okuggyako ate gwe mugenda okuteesa naye gye yasuze awo mugenda kuteesa naye nga gy'ataasuze baaba mubeera bubi mubeera ku mbiri gwo naye nga saafuna kusomoozebwa kulala. Kati wano otegeeza ki mbirigo kubanga nga babeera banyiivu essaawa yonna bwakutuma akambuwadde nga tayagala namanya aba mukambwe nnyo nga tayagala kumanya. Mbadde mmanyi nti Abaisiraamu ensonga eno bakkaanya nti mukyala babiyita biyungu Uganda wano twogera biyungu nti buli omu aba amanyi nti bba wange leero ali eri enkya ajja kubeera wano ate obusungu bubavaawo. Obusungu era nga bw'obumanyi nti naffe eno bwe tubeera n'obujja nabo bakwata wali ndowooza okukkaanya awo buli omu aba amwagala mu budde obwo ndowooza. Kati ate ng'omusajja ali omu ng'ate alina okutuukiriza ekiyungu kye kati awo waavanga obuzibu naye nga saafuna kusomoozebwa nze kulala.
So gwe sente zo ogenze Bwarabu zikoze bulungi ozifunye ozirese Uganda. Si bali abamu ku batu bakyaza wano nagamba nti nadda sirina yadde 10. Zange zikoze nenzirete okunzijanjaba kwambadde ntasa bulamu bwange. Ngadde mulwadde nakomawo nga ndi mulwadde obutamalaako contract. Nakomawo nga ndi mulwadde nga nina okwejjanjaba. So nagana okuntwala bo banzijanjaba eri kubanga byali bya munda mawugwe nga bayinza okunziza eno ng'ate ndi mufu. Ate ng'ebweru gye tusuubira eri obuyambi eri systems ennungi buli kimu kyonna. In fact abalwala wano baddukira bweru okusobola okulaba nga babajjanja. Ate gwe watya nti ojja kufiirayo? Nze natya nti kubanga engeri eri ebyaffe ebitulimu byatunzi okugeza ensigo bingi ebyomunda bye bagula eri kati gwakutunda tomanyi mukamaawo n'akutunda ssente gomanyi bagenze kukebera bye bagenda okukebera bye bagenda okujjamu kyekyantiisa ne ŋŋamba owaayo nze kanzire ewaka banzijanjabire ewaka kyekyankomyawo era zinzijanjabi. Si bintu bino bya ddala kubanga nali manyi nti bya bulimba. Abaana bangi abakomyewo wano nga bafudde. Nimpulira bakadama abamu nga bagamba nti oyo bamugjeemu bujja organize. Tibamugjeemu bibumba, bamugjeemu nsigo. Ffe tubadde tumanyi nti bya kwogera bwogezi. Kyoliko ebintu bino byatunzi saidi eyo. Byatunzi nnyo. Bikolera ddala kubawo ne mukamawo bomujje ku bwavu bwabaddeko ate nga yeeyongeddeko ate kati goba olina mugaso kyeri kwegamba n'oli ayinza okukozesa ewaka kati bw'ogenda mu ddwaliro ayinza okutundirayo ne bakugjamu ye ne bamusasula kubanga eri tetulina ddagala liryawo bakadama tebaba na ddagala liryawo okujjako eddagala panado ng'olina okumira era bwe weerwazalwaza ennyo ng'omanya ogenze mu ebyo kasaba kulimbalimba mbu tugende bakukole batya mumanya bagenze kutunda mu ebyo kuba bw'olwala panado yajjanjaba buli kimu olwadde ki panado kati gosiruwala mbu kubanga bakulimbye ogende bakukebere bakuggyemu bye baagala. Nkitegedde awo so kyekyakutiisa ogenda wakirika okomewo nga contract tennaggwako akasente kakujjanjabe ne kati oli bulungi? Kati nateredde mukwano nateredde siyina buzibu bwonna kati. Era oyinza okudda Bwarabu? Era njagala. Omanyi waliwo ekintu kye twebuuza. Anyway, lwakuba gwe olayika tolina buzibu bwonna bw'osanzeeyo. Ne bangi be tulabye ajja n'akaaba n'agamba bannange byampisa bubi byankola biti abasajja abo. Akomawo wano tamalaawo mwaka ng'akugamba nti nzirayo. Kiva ku ki ekyo? Ekivaawo ensonga eyo eyinza okuba nga n'embeera ya wano nayo sente zaawo kati zaafuuse za mbirigo. Ozireeta n'obeera n'emitwalo 5 obanga alina 1000 kati kyekireeta ate oddeyo okole ki okole oyiriba ofune ate ezo n'oliisa famire kubanga kati emitwalo 5 tekikyali mu ssente kyekituleeta ekyo. So kati gwe business ki gy'otunuulidde wano okutwalizamu kubanga tosobola kuŋŋamba nti omaze omwaka gumu n'emyezi kumpi 7, 8 oba 9 n'okomawo wano ŋŋamba nti zaakujjanjabye sente zaaweddewo zonna mu myaka 2 gyonna mu maaso awo otunuulidde ka bizinesi mbadde sinnakatunuulira kuba nasoose kugulawo ensobola kubeera nasoose kutunuulira ensobola okubeera wensinziira ndyoke nnoonye bizinesi ekiri ekyange. Wo twafunyeewo kati? Twafunyeewo. No bizinesi tebambi. Obwakadama buba tebukusaze.
twafunyeewa sairiza wakiso sairiza wakiso. Njagala twogere ku mbeera emu bempulira abasinga bye boogerako nga bali esaidi eyo bye batuukako. Bangi obawulira bagamba nti amaka g'abasajja bano gajjudde eddogo. Simanyi oba ebyo boogera bwogezi oba nedda. Then waliwo ensonga egamba nti abasajja bano balina ettima, bakumma emmere, bakumma medication nga bw'ogambye, bayinza n'okumma eddagala, ebintu ebifaanana bwe bityo. Embeera eno gyeri sayidi eyo? Mbeera eyo gyeri, anti nga bwe nagambye nti kikukasuka bukasusi gye kikukasuse gy'osanga obuzibu, naye nga waliyo abalungi, waliyo n'ababi, waliyo abalina ebyowongo n'abatayina. Nze abange mbadde tebayina, naye nga ku kyemitima aseka eddakiika eno eddako n'abeera nga muzibu nnyo, nga tasalikako musale. Kale bo buli ssaawa beefuula, tebalinaako budde bwe bateeka. Leero bw'abeera omulungi ekyo kyebaliza Katonda nti leero mulungi, naye nga yafuukuuse oba nkugambe ki? Nnyo 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 nnyo. Kyekyo weewaawo atulaba omulungi ku Yugi Updates, tukyagenda maaso n'okuba nga tuwayamu Brenda gwe tuli naye olunaku olwaleero, gwe tuwayamu naye okuva e Saudi, naye era agambye nti ogambye essaawa yonna nze njagala naye tonnatandika bigobako. Sinaba kutandika bigobako. Kati visa eba yagwako? Kati eyange ebadde tennaggwako kuba eba ekyabala emyezi gyayo nti nkyaliyo eri e Saudi. Which means osobola n'okudda nga nte nzira wali we mbadde. Ate buzibu ki obuliwo? Siddawo awo. Siiriba n'abakazi, nange nkuyo okuyiriba n'abakazi. Abakazi tebayiribika nabo, abakazi bajja. Ofuuka akalogoyi? Buli kimu. Ayomba na musajja najja n'obusungu n'abumalya kugwa, ayomba na munne najja kugwa, gw'omala buli kimu, gw'obeerawo buli kimu. Kale awo naye nga nzibadde sibafunye mbuzibu bulala kujjako bwe mbeera zaabwe ez'okuyombayomba, kwasa bintu, obabeera wala, oba bayomba babikasuka eri. Kale nga embeera eyo gyensiŋŋaanye, naye nze byokulya mbadde ndya bye njagala, okwebaka nebaka bulungi. Nga bakufumbira oba gw'ofumba? Badde nga beefumbira. Bakuwaako? Ne bansenera ne bampaako. Kubanga ebiseera ebisinga abamu batugamba nti bo balya bino ebisigaddewo, bukunkumuka. Ekyo mubamu amaka agabikikola, naye ate ekyo kitandika mu ntandikwa ati fasiti nga waakatuuka. Bwe bakuwa emmere eyo nga waakatuuka n'ogirya, yegenda okuba nga gy'olya. Gy'ogenda okuba nga gy'olya mpaka kontrakiti lweneggwako. Naye bw'obalaga nti togirya, bakuwa emmere ne bakusenera ku sowaani ng'omuntu. Kisobola okubeera ekyo nti bwe ndya bukunkumuka nga eba tesiti babanga bakutesitinga, bwe bakulaba ng'olya bukunkumuka nabo baba bajja kuwanga bukunkumuka. Kati bondoozo ye kalica yaabwe nti bagaba bye bakutte bye bamaze okulyamu ate ffe byeno bye twenyinyala. Kati bo bye bagaba eri. Naye bw'obalaga nti gwe ate tobirya, bakumanya ne baba nga olusena emmere yaabwe olubiteeka ku lusaniya naawe ne bakusenera eyiyo. Batwala yaabwe nga naawe otuula kulya. Naye kasi obalaga nti wabirya, byo ogenda okulya mpaka. Kasi ogikwatamu bw'oti n'olya kiwedde. Bangi bagamba abantu bano bwe kituuka ku kigambo ky'emmere nti bazibu ddala. Lwaki kiri bwe kityo? Emmere yabbula mu Buwarabu oba kuba kati ffe wano tufumba emmere n'esigala ne mu ntamu. Naye tuwulira eyo emmere kizibu ki? Mmere yabbula oba mululu gw'abantu? Mululu, kaŋŋambe oba kyekikula kyabwe nga kya mululu.
naye ng'emmere bagifumba n'okugiyiwa ne bagiyiwa. Naye nga kiba kikula kya muntu balina omululu ate balina amaalo mangi wadde bagagga naye balina amaalo mangi kagamba balaba ng'oba abatakute nti kati katugere emmere eno nti oba neemala bafumbira ddala ng'emmere nnyingi naye nga yonna egenda kugenda ku dustbin. Naye nga ate nga tebagikuwadde nga tebagikuwadde naye nga bagenda giyiwa. Gyenkola yaabwe. So mutima gwabwe ndowooza era katugambe mutima. Wali batunuulira biki ennyo bye mukola kubanga bakadama bangi bakomawo wano ekintu kye basingira ddala okubanga bakaaba gubeera mugongo. Owulira bangi nti omugongo gunnuma. Ffe tetumanyi emigongo kibalumira ki kuba naffe wano tukola naye abasinga omuwulira alina obuvune obw'omugongo kiki kyekibatuukako? Ekitutuukako mirimu giba mingi ng'ate egisinga ogikola oyimiridde. Emirimu mingi ekisinga obukulu kukola ng'oyimiridde. Buli kimu kiba kyakukola ng'okoze eki ng'oyimiridde teri kukakkana. Kyekitulumya emigongo nsuubira ekyo. Mirimu nga ki gye mukola? Kuba ebiseera bingi ffe tuwulira bakadamu bagenza okubanga bakola naye n'emirimu gyennyini egikolebwayo tetugitegeera. Mirimu ki gye mukola? Gwe nga ggwe obadde okola mulimu ki? Nze emirimu gye mbadde nkola mbadde nkirininga ennyumba, kwoza bintu, kwoza ngoye ng'ate nazo mbadde sizigolola. Ate nga tozooza nti balina washing machine z'okozesa. Nze gye mbadde nkola kuba badde beefumbira kutegeka bintu byabwe kukola batya kuyonja we baliiridde kubanga bo bakyafu bazibu nnyo. Bakyafu bazibu. Awo waliiridde buli kimu. Bali bantu bakulu be bakola ebintu ng'ebyo. Ne kakati egyo emirimu gy'oyogerako okwoza ebintu okwoza engoye ate engoye balina ne washing machine n'okusiimuula ebyo oyinza okudda wano n'okaaba kubanga bye tukola eka ffe wano mu Africa mu Uganda wano gye mirimu ffe abalenzi gye tukula nga tukola abawala gye bakula nga bakola ne bwaba housemaid ow'ewaka era gye mirimu gyakola. Then lwaki mwate mukikuliriza nti emirimu mingi? Anti emirimu giba mingi ensonga nti ennyumba tezenkana ng'ezeeno. Eno ennyumba kakati banyinza okugamba nti eyinza okutwala wano wonna nga nnyumba ya muntu omu ogenda kugiwuga mbuuzi. Wanoona? Waliwo ennyumba ya ogu omu kakati olina okuva kisenge ku kisenge kati oyinza okusanga nga luumu olina okulongoosa luumu nga 7 nga tekuli madiiro. Amadiiro gaba gokka ne luumu zokwe bakakozi bazokka. Kati kiba kyovola bakiyita kiyumba. Kiba kinene nnyo kyovola nti tukutuka ng'ate buli kimu okikola na speed ate buli kimu kikwetaagisa ate ng'olina okukiyonja buli ssaawa. Kyova olaba nti tukutuka nnyo ng'ate emirimu gitwanisaanye okukola gikolebwa wadde eno naye lwakuba nti ekiyumba kiba kinene nnyo. Eri guba kiyumba ngono wonna kizingawo. Kya muntu ogu oli muno weetala weetala weetazi mpaka kuva ku makya mpaka ssaawa nga 6 wogenda okwebakira nga enkyunga eri etya bacunga yanguwa. Oba oli ku kino nti ate sooka ovayo jangu wano ate oba oli ku kino nti ate taali jangu okole bwoti kegamba ebyo bitumenya bisumbuwa. Tebatubala nti tukoowa ate tebamanya nti tuli bantu oba kuba omuntu obala nti obudde okuva ku makyakola tannanywa na caayi tonnalya na mmere naye kamuleka awummulemu bo tebakiyina tekiriimu amalayo zize ndowooza.
ekyatutumisa bakadaama kuba kadaama kiba kitegeeza ndogoyi. Kadama eba ndogoyi oba oba mukozi? Eba ndogoyi. Kadaama eba ndogoyi. Weewaawo aturaba mulungi ye Brenda oyo gwe tuli naye tugambye nti katunyumyemuko naye tulabe ki kyagamba ku nsonga ez'enjawulo naddala ebuwarabu eyo. Bangi abagenzeeyo stories za njawulo obawulira, abamu bemulugunya, abamu bamativu ne ku ki kye bavaayo nakyo, abamu si bamativu, abamu n'akasente tebakaza. Ne Brenda waliwo bangi bendabye wano abakomyewo wano nga tebalina yadde 1,000. Simanyi oba nakyo kisinziira ku nnyumba mugenze, then simanyi oba kampani mwemba nayitira tesobola kubanga endabirira naddala ku nsonga eyo, kubanga bangi mbalabye wano ng'agamba nti nakomyewo ne saakomyeyo yadde n'1,000. Ekyo kiva ku ki? Omwana okuva nga yagenda n'akola emyaka 2, abamu nga ne contract eweddeko, abamu nga teziweddeeko. Kiyinza kuba nga kiva ku kyekyo. Nze ngamba nti ekintu ekyo kiva tekikwatagana na bosi, bamusuubira bosi abaakuwa ssente. Naye gy'osindise ssente nze ngamba wava obuzibu. Abamu bakaaba ba bosi nti tebasasula. Ndaba bu audio ku WhatsApp okwo abamu nga bagamba naakamala omwaka mulamba bosi wange tampa ssente, bwenzi banjanga akambuwala, bwenkola bwenti nti anti kati awo kisinziira kampuni ki gye wayitiramu. Naye bw'oba wayitira mu kampuni entuufu ddala nga twayitira mu bituli, oba olina okulajjana ku kampuni yo, kampuni neebalagira okukola ki? Okusasula oba okuzzayo ku kampuni. Naye baba basinga abalajjana basinga oluusi baati bayita mu kampuni. Kaakati ng'oli ali wa ddembe kukola kyayagala, naye nga nze yayitira mu kampuni wonzirizaako ekizibu kyonna era mba ndajjanira kampuni yange ne mbagamba bannange ndi mu mbeera bwe nti oba sisasulwa neetaaga ssente zange, ne basobola okufaayo okuwa ssente zo. Ate oyogedde bulungi bw'oyogedde ku kampani, kubanga era bangi bendabye abalajjanye ku kampani nga bagamba kampani tezibayamba. Nzijjukira emabegaawo waliwo bakadaama nga bawera 60 n'omusobi nga balajja n'okudda Uganda nga tebalaba bwe badda Uganda, nga balajjanira ddala ng'owulira bagamba nze najjira mu kampani gundi, nze najjira mu kampani gundi, naye nga bagamba kampani tezibafaako. Munnayuganda yandiyagadde okumanya nti kampani ezibatwala wano eziva wano ne zibatwala eri n'eri gye ziri zibalondoolako. Essebo nze kampani eyantwala nagendera mu kampani yeeri yeeri yeyanzija eno e Uganda. Kaakati era balina okuba nga bafolowinga kikyendi, naye era bakifolowinga kumala myezi 6. Bw'obaba nga myezi 6 tolina kyokompulayinize nga mukama we addayo ng'asasula okusasulira ddala okubeera omuddu balina sente. Ayo kogedde bulungi. Emyezi 6 bwe gigwako mukama wo ng'agenda kampani ng'akusasulira ddala fule okubeera omuddu. Kaakati wano basooka ne babawaako ekitundu bagende balabe enkolayo naawe olabe empisa zaabwe. Kati mu budde obwo mwenna muba beegendereza nze kye ŋŋamba, kubanga oli naye aba atya okukuyisa obubi ojja kugenda naawe olina otya okulaga empisa embi bajja kuzzayo wa ku ofiisi. Kati mu myezi egyo 6 tewali alaga munne empisa zembi kyenyinza okugamba. Naawe kennyini olaga nti oli mukozi, oli muwulize, oli muddu omutuufu. Kati awo myezi 6 we giyitawo olabira faya. Kaakati awo oba already oba tekyaddayo ku ofiisi ate era okujjako nga kibadde kyamaanyi nnyo
n'okugamba oba nti awo oba kakyovala bamu batoloka n'agamba waayo ebintamye katoloke mu kiyumba naye nga office wetakufiirako awo mu myezi egyo nga giyiseewo naye eyange nze njebaza ebadde efaayo nga bwenfuna obuzibu ne mpeereza message ngera banguwa okunziramu n'okulongoosa ensobi eyo gye mba njogeddeko. Era nkwewunyiza nnyo ogamba nti ekyakuzizza nti walwala n'ogamba kokome wano ofune obujjanjabi. Bangi tubalabye nga balaajana, abamu batuuka n'okugamba bannange omwana agenda kufa, bannange biki ng'ali eyo. Kuba neewunyiza nnyo kuba nti osobola n'okufuna ne bagamba nti kale komawo ofune obujjanjabi. Abamu kye bagamba nti tekisoboka nti bw'olwala either owona buwonye obeera ku bwa Katonda oba owona oba towona. Kati gano maanyi ga kampani kiki gwe kikusobozesa okuba nti KADAMA osobola okuva eri n'okomawo wano nga ne contract tenaggwako ojjanjabibwa? Maanyi ga office company kubanga we nasooka nendajana nti ndi mulwadde tibaganye okuntwala mu ddwaliro. Kakati bo ne babagamba bantwale mu ddwaliro era ne bantwala, naye ekyasinga okumala amaanyi nti ate bwe twakomawo bampadde eddagala ate omukyala n'alinzijjako. Awo we natandikira kati ate nenziramu nendajana ku kampani yange ne mubagamba bannange ndi bubi naye nfa. Awo nafuna amagezi gekyanga kunziza ku office gye banzija. Office nge bagamba muleete passport ye nayinkama omwana agende yejjanjabi. Kuba baali bategedde ekituufu nti bantute mu ddwaliro n'eddagala balikoze eki baliwambye, omukyala yaliwamba. Bwe bato ne banzikiriza okudda. Ekyo bukyali. So wekyanga eri tunoba Kiganda. Ekiganda oba noono bava mu Bawarabu tewekyanga n'oddiriza oba bakutta. Tebakudda era bw'osiba lo eba osibye lo bwewekyanga oba wekyanze ate tolya ku kintu kyabwe kubanga bakuweera obutwa bakuweera ekisi kyonna ng'oli ku bintu byabwe ate weekyanze era bwe weekyanga tolya toddamu kulya. Ate ensawo gye wagenda nayo gye basanga ku mulyango nga yeerinze na yunifoomu olwonoba babisanga wali wayambadde wataddemu dda yunifoomu yo gye bakugiramu okuva ku kampani eri n'ensawo gye wajja nayo. Balabira ddala ng'odda gye wava. Yennoba y'Ekiganda eyo. Yennoba yaffe ya KADAMA. Bakuddiriza? Abo bakubooyawooya todda munda? Anti awo bakuttira ogonda. Awo ate batera nnyo okututta nga tukomawo emyezi nga giweddeko. Baba bamanyi togenda kudda ate tebaagala olye ku ssente z'obadde obajjamu. Nazo buzibu. Tugyemu ssente nnyingi. Ssente nnyingi kati agenda kuzirya. Awo we tusingera okufiira awo. Ate naawe oba oluusi abamu oba omeza amalala tokyagala kugambwako awo. Njagala twogere ku nsonga endala kubanga mpulidde bangi abagamba nti ekimu ku kibasseeyo kwagala babbaba. Kyesimanyi oba kituufu oba nedda. Ne batugamba nti babbaba mbu babaagala nnyo babettanira mu abava mu Afrika. Kirimu obutuufu oba tugambe nti ne bino byappa abantu boogera bwogezi? Birimu obutuufu naye era ng'era bw'omanyimu buli kitonde kisajja bw'okyesembereza oba omuleeta nayo okukema. Mwe muli muzigo ffe tuli muliro. Kati ng'era bwe weesembereza omuzigo bwe gwesembereza omuliro gusaanuuka.
naye nga nabo baagala bababa baagala abaana abawala abavudde eno naye ng'oluusi ebiseera ebisinga kiva ku muwala kwekoza omusajja n'omuleeta omutima omunafu n'atembuka n'asobola okuba nga akwagala naye beera mukambwe manya ennaku ye yakutwala ate anaakutandikirawo nga toseka naye tokola oti abeera muli oba mukambwe taba yakutya takwesembereza ebiseera ebisinga era nga bwogambye nti bebasikiriza kuba njagala twogere ku nsonga eno nti muva eno ng'ebyabasajja mubimanyi muva eno ng'abamu muzadde nako mulina abaana naye ng'ogenze ogenda kumala emyaka 2 miramba nga tolabye musajja kino tekikuleetera ekikemo owaaye kikemo oyinza okifuna naye bw'obanga wagenda ng'omaliridde nti ngenze kukola ati ekintu ekyo tekikufuga ofuba nnyo okulaba nga okifuga kubanga ate bw'oba tokirowoozezza nsobera nakyo tekijja ozuukuka buzuukusinga embeera ekutuma tosobola kuŋŋamba nti omwezi ogusooka omwezi ogwokubiri omwezi ogwokusatu nga gwoli mufu oba ekisooka nekikusumba wano nga wakagenda nekimala omala numanyiira omubiri negumanyira nti nebwegunasaba tekirina kyegenda kufuna nomanyiira gwe kenyini nokivaako nokita noba nga tokyakirowoozaako kubanga kitusinga okwewala nokulaba buno obuvidiyo bwobuseegu obwo bwe businga okubireeta ate bwe businga okujja ewammwe bwate nammwe mubusaba mpeerezaayo nze sikasaba waliwo gwe nali wano naye n'agamba nti mbubiriŋŋanya yabeeyimirira bwatyo bwe yayogera njogera kye yayogera yagamba biriŋŋanya matooke bintuntu bwe bityo nti bye bibeeyimiridde anti era abasinga babikozesa naye bw'obanga omutima gwo mugumu kiraba kiki kiba kintuusa kwekyo ate kweteekayo biriŋŋanya nga manyi nti kirijja simbanga nkiteekamu nti ndi mugenyi obugenyi ngenda kumala nkola eki nkyaluka enzirewa anti baba omulaba n'abaana ba baba obalaba nabo we bali ate nabo batugamba babasikiriza nabo bakola ebintu ebibasika buli muntu abasikiriza munne naye kati nganze nali ndowooza kimu kya ssente ate nga mmanyi n'obulamu bwange mbwagala kuba abantu beeri tebazanyibwako era n'oyagala mutabanyi waabwe era maama ajja kugamba gwe wamukwanye gwe wamusikiriza oyagala baba era bajja kugamba gwe wamukwanye gwe wamusikiriza kaakati awo oba owedde bangamba mbu bw'omwagala oba oyagala mutabani oba baba odde oli mulambo era bwe kiri era kasaba kukwata omanya owedde owedde teri kubuuza teri kiki abo tebazanyirwako abatulabanga bisiraani ffe tukiyita intermarriages nti omwana yayagadde omuwarabu katugenda funa ku musaayi omutabike tebaagala kumanya baagala musaayi muddugavu tebaagala mmanya gwo njagala twogere ku mbeera mubeereyo muti eyo nga oli ewaka naye tolinawo mukwano gwo oli ewaka tolina gwoyinza kutuula n'onyumya naye kuba kati ndi mu mbeera eyaffe wano mu Uganda nti ne bw'ojja buzi wano nga tolina gw'omanyi mutandika okunyumya ne mubeera wano ne weesanga nga mugenze muli mu ddiiro abamu ne beesanga nga n'okwebaka beebase bonna nga si mulaafu naye oba omulenzi n'omulenzi nga mwebase bulungi naddala abalenzi bano abali singo babikola nnyo ne ntunuulira embeera ey'okubeera awantu nga tewali mukwano gwo kiki kyoba osembeze ennyo ekiyinza okubeesabeesa n'osobola okubeerawo ebbanga eryo lyonna lyemuwangaalira eyo ekiyinza okubeezabeeza bw'oba nga toyagadde kubafuula mikwano gyo eba simu bangamba obusimu bubaleetedde ebizibu bingi anti kisinziira nkozesaayo y'essimu ogikozesa otya essimu eno ogiraba tebeetaaga kukuba bifaananyi mu nnyumba yaabwe
era afollowinga nnyo okulaba nga essimu eno agikujjako akebera ekibiki by'oba okubye. Teyeetaagamu bifaananyi bya buseegu. Ebyo ebintu oba olina okubyerinda nti obwo obuvidiyo obwo obusirusiru oba olina okubwesonyiwa. Kati nze ng'eyange era mbadde ngikozesa nga ntuno omukyala bw'agikozesanga era ngiteekaawo nga ne password agimanyi egimusobozesa ogituukako. Naye nga nze kyenneewala si kuba kifaananyi mu nnyumba ye, sikwata buvidiyo butaliiyo. Era bw'oŋŋamba nti nsindikire ekifaananyi bwe mba nkyekubye bwe nti bwe mala okikuweereza nga nkijjamu. Era ng'essimu yange tebagirinaako buzibu. Naye ekireeta obuzibu kwe kusanga essimu eyo ng'ogikozesa mu mbeera embi. Kubanga okwekuba ebifaananyi eby'obusiru nagwo musango, oba weesittaza ensi yaabwe. Kati nagwo musango. Tokkirizibwa kwekuba bifaananyi ng'oli bwereere. Kati ng'abaana bye bakola ku TikTok naye ekuba bifaananyi ng'ali bwereere. Ebyo guba musango. TikTok gyeri edduba e Buwarabu kubanga nabyo bindabikira tebiriiyo ebyo. Byebiri. Kyoyagala kyoteeka mu ssimu yo. Nga buno ogamba nti ntaddemu WhatsApp, TikTok, byonna mwebiri. Osobola okukozesa kyoyagala. So ekisobola okubeezabeeza mu mbeera eyo ebbanga eryo simu bw'oba ogikozesa mu nkozesa ennungi ne bagikulekera. Basimu abamu batugamba nti kudda eri Mukama kye kisobola okuyamba nti era basembeza Bayibuli abamu ne basembeza Quran ne babanga bali mu mbeera eyo. Batugamba nti ekyo kye kisobola okubanga kikubeezaawo ebbanga. N'okusabako kikulu. Katonda n'akwanukula kubanga ensi eri tulabira ddala ng'eri ensi oba okomye. Manyi nti eno tuli wansi eri tuli waggulu. Era olabira ddala nga olina okusabako Katonda akubeereremu. Olabira ddala nga okomye. Kubanga jjukira nti eri tolina gw'ogenda kwogera naye obeera ku ssimu. Bwe mba mukwasaganya olulimi ng'olulimi lwabwe osobodde olutegeera osobola okunyumya nabo n'obafuula mikwano gyo naye tebakolekako mikwano. Tebeesembereza kyekizibu nti bwe baba bakubodde. Waliyo ng'oli tebaagala n'ekisowaani nga bakuwayiyo nga tebaagala okozese ku bintu byabwe. Naye nze Mukama yali yannyamba mu buli kimu kubanga nga n'ebizigo neesiiga ku bya mukyala. Ebyange bwe biggwawo ekikyalimu kye ngenda n'empiikinga ng'akulaba. Bwe biggwawo nga tannatuusa kungulira kuba yaba alina okubingulira nga ngenda mu kisenge nga mbijjayo nga neesiga mbadde abantu bembadde mutwadde babi nnyo okutwaliza wamu. Ekyo nkyebaliza Katonda. Naye ng'era ebirala nti mulungi tabulako ki? Tibaba balungi perfect nti wali atuukiridde. So y'embeera eyo Saudi. Y'embeera ye Saudi. So magezi ki goyinza okuwa ayagala okubanga agenda kati? Waliwo kati akulabye agamba nti nange naaligenze Saudi nembanga ntetenkanya akasente. Magezi ki goyinza omuwa oyo ali awo atulaba kati? Amagezi genyinza okuwa oyo ayagala okugenda atulaba ti buli kintu kibaako ekirungi n'ekibi. Ate kasomanya ekyakutwala otuuka ku kigendererwa. Manya nti nagenderera kino kye nnina okukola. Buvunaanyizibwa bwange bwe buti so toyingirira ate bitakola ki? Bitakwatako. Muwarabu naye muntu ngaffe. Olumu akutegeera naawe n'omutegeera nga nabwe nobeera n'omusajja nga muzibu era ofuba omutegeera naye Muwarabu akutegeera. Ate nabutamwewa bw'otamwewa oba omuwangudde kuba kizibu kwereesako mukwano. Nabo basunga balimu engeri y'okutusunga n'okutunuga bati naye bw'otamwewa nga gw'okola mirimu gyo obeera free nabo. Nze kati atafunyeeyo obuzibu buli awo siyinza kugamba nti babi
sisobola gamba nti babi naye ng'era nga bw'omanyi nti naffe e Uganda tulimu abalungi n'ababi nakyo bwe kiri eri Mukama akuyamba buyambi n'akutwala awalungi oba ne kigaana. Munnayuganda yandiyagadde okumanya kubanga mbadde na bangi wano nga bagamba nti bw'oba osazeewo kubanga ogenda e Buwarabu oteekwa okuba nga olemereddwa, oteekwa okuba nga osazeewo nti Uganda egaanye ogenda e Buwarabu. Ddala bwe kiri era lwaki kiri bwe kityo? Kubanga ffe tumanyi nti tutwala leba bweru kukola kuleeta kasente. Ne lwaki ate tugamba nti oteekwa kuba, in fact bagamba greener pasture nti nfunye awali kasente kaŋŋende eri nkole ndeeta eno, naye owulira bagamba nti oteekwa kuba nga olemereddwa ogenda eyo. Lwaki enjogera etyo? Enjogera eyo kirabika eva kugamba nti okulemererwa eri kuba kukola nnyo. Eno obadde oliisa buti otambula w'oyagala eri teri kutambula. Buli kintu kiba ky'amaanyi. Otambula kimbejja eri teri kutambula nga osoonooka. Buli kintu kirina kubeera kya bwangu. Kye kitegeeza nti oba ogenze ng'omaliridde. Kuba gy'oba ogenze batolinayo muganda wo oba muntu wo oba wa luganda lwo oba wabula ogenze otomedde butomezi muntu mu nsi ate etaliiyo yotasobola nti n'alinnya akaboda ne kanziza ewaffe. Wabula buli kimu oba olina kuguma buli mbeera oba olina kugigumira oba ogenda okusisinkana. So bw'oba ova eno oteekeddwa okuba nga omanyi nti nsazeewo. Oba osazeewo ogenze na mutima bagamba nalo oba osazeewo oba weewaddeyo ogenze teri kudda mabega kubanga kufana kuwona. Kuba ne bw'otuuka eri okujja kugera kiki ekikulemesezza era bw'onooba munafu kubanga n'eri kampani eyakutwala egenda kubonyaabonya kuba oli munafu. Bakutaddemu ssente zaabwe ate toziza ssente zaabwe kati osinga w'obonaabonera eyo n'okutuuka okufiira ku street. Ekireeta abaana okubonaabona olumu ogenze oli munafunafu, olumu toyagala kukola toyagala gambwako eri buli kimu olina okisuubira nti buli kimu toligenze kubumbejja ogenze kuba omuki gwe bagamba bana omuki omuddu si bumbejja ebyobumbejja obirese obivuddemu ojja bisiŋŋaana kati nganze kati ndi mumbejja kati ndiisa buti eri obisiba ku muti n'obyerabira n'okola mirimu gy'abandi gyakutwala osobola okumaliriza ekyeyo okomewo ng'oli mulamu. Bubaka ki bw'oyinza okulekera naddala abantu baffe already abali e Buwarabu eyo nga bakakalabya then n'abali wano abandyagadde okubanga bagenda okukakalabiza eyo emirimu gyabwe? Gw'osalawo w'otandikira? Kansooke n'abaagala okugenda mbakubiriza okukola kwewaayo ti nga bw'obeera eno e Uganda ng'olina kukola naye eri era oba otunze mutima kuba oba toli mu nsi yo oba olina kukola n'amaanyi kumalirira otuuse ekigendererwa ekyo ekiba kikututte. Bwe buvunaanyizibwa buba bukujje mu nsi yo ng'olina ebyetaago ofube nnyo okulaba ng'obituukiriza otuuke ku kyoyagala. Bannange abali ku kyeyo bakadama bannange mbakubiriza bambi mukole nnyo mukole n'amaanyi. Obubaka bwange nange nzija nno. Odda Saudi era? Sida Saudi. Wandyagadde kuddawa? Njagala Dubai. Njagala Dubai gye njagala. Awo Dubai kati wensibidde naye Saudi ngiragira nje bumuddemu. Koye okakalukana. Ndowooza ne Dubai kisinziira naye mpulira Dubai kisinziira mulimu kigoba ogenderedde oguyinza okuwaamu ne ku off naye ate mu Bawarabu eri e Saudi teri off.
teri wadde eddakiika ey'okuwummula kujjako nga ssaawa etuuse nga naye ate weekalakaasizza nti ŋŋenda kwebaka n'obaleka nga kyekyo naye bo tebalina budde bwe bakuwa. Mbu ne bw'olwala teri bo baatwala mukozi tebaatwala mulwadde. Era teri kulwala, era bw'olwala otya ne bw'onokola otya, era olina okukola emirimu gyabwe. Kale kyemba mbakubiriza abakadaama mweyongera okukola bambi. N'abatannagenda kukola kwewaayo nga neeno omuntu bw'okola nga weewaddeyo oba towaddeyo omutima gwo gwa bukozi era neeno tobifuna neeri bwe kiri. Naye ng'onyerera nnyo oli ayinza okubuuza n'agamba ddala gw'obadde Buwarabu gwe wanga omwezi wakamala bbanga ki? Mwezi gumu bwe gutyo. Naye ndabika gy'olabikamu olinga abadde takakaalukana. Nange ekyo nkyebaliza nti kala yange kala ya buzaale ndowooza kyo baba batamboola nnyo. Nakyo kiyinza okubeeramu. Tebamboola nnyo bambi mbeebaza gye mbadde tebamboola tebandaga nga n'ekikopo mu malo kinywerako n'akinywisamu otuzzi n'akinywerako tebandaga busosoze. Basibule bannayuganda abo batulaba ku UG Update. Bannayuganda bannange abandaba ku UG Update ti abakozi banyiikira okukola bannange, buli muntu yeetaaga okuba obulungi. Nange ndi wano naye ngezirayo ku kyeyo eye Uganda teesoboke. Sente ye Uganda nafu nnyo kubanga emitwalo 5 ziyinza n'obutakugulira kya misana na kyaggulu ng'oyina famire. Kale obadde otya? Sente ya Uganda abasajja baleka 15,000 waka gwoyogera 5 obadde nalina abaana 5. Kyemba kubiriza bannange buli muntu kukola. Kyenkubiriza banna abakyala kukola si kudda kutunuulira musajja baakoowa nabo kati ennaku zino baagala bakazi bayina baagala bakazi bakozeeko alina waatandikira naye okudda okutunuulira omwami. Abakyala abatannakola bakubiriza basitukiremu ebyo bikola kasobera omugumiikiriza buli kintu sigenda na bugumiikiriza byebyo ebyange. Ng'otebenkedde entendo omwami sinnamufuna. Omwami sinnamufuna. Oli awo oli singa ndisaaki. Singa ndisaakingi ndi singo naye waaye kandisaaki kankaleke. Oli singo naye kasaakingi kokali kankaleke naye nga ndi singo. Kale mumuwulidde Brenda bw'atyo bwatuusizaako emboozi okutwaliza wamu. Tunaafuna obudde omulundi omulala nate ne tumweyongeza ne tugenda mu maaso n'okubanga tuwayamu ku nsonga ezo zennyini. Bakadaama gye muli eyo ate nze mbagamba buli ali eyo nga naye yandiyagadde okubanga asharinga naffe story ye si Kadaama yekka naye omuntu omulala yenna ng'olina story gy'oyagala okubanga osharingako ne bannayuganda. UG Updates weetuli osobola okuyita okwo ne tuwayamu ku mboozi ez'enjawulo. Si birungi byokka naye naawe alina okusoomoozebwa kwonna osobola okutwegattako ne tugenda mu maaso n'okubanga tusharinga naawe okusoomoozebwa okwo oyinza okufuna mwattu okuddibwamu ng'oyita okwo kwennyini. Ka WhatsApp kwekali okwo osobola okalaba obulungi ne tubanga tutambulira wamu. Kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba.